Abatuuze ku byalo bitaano okuli Makata, Seetanazigo, Katente n'ebirala ebisangibwa mu Gombola y'e Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono bali mu kutyolwa abatemu ab'ebijambiya ababalumbye mu kiro ne bakuba ebituli mu mayumba gaabwe ne bayingira ne babatemaatema n'okubakanda ssente ze batalina. Abayingiriddwa kuliko Namukadde Kyambadde Spirito, omutuuze w'e Makata ng'ono ategeezezza nti abatemu bakonye ekituli mu nju ye era yabeekanze bamutuuseeko ku buliri. Annyonnyola engeri gye baamukubye n'okwagala okumusalako okutu ng'oba mukanda ssente ennusu emitwalo 40 ze yabadde talina. Baasose kuŋŋamba nti leeta kingi emitwalo 4. Mbaga nti bannaye ndi musajja mukadde mu ndaba nti olina ssente leeta. Ekyazzeeko ekyali baŋŋamba nti akati nti ffe tutuzannya tusooka otulagirira wali pikipiki empya zonna. Mbaga nti bannange sirina gye mmanyi wali pikipiki. Annyonnyola engeri gye bamutadde ekiso ku bulago nga bamubuuza oba balina bodaboda empya ku kyalo, bwe yabategeezeza nti talina gy'amanyi ne bamutwalako essimu ye ne pikipiki gye yabadde nayo ekika kya Bajaj namba UBK 331C. N'ekirala kakati gwe nti katufumye pikipiki eno otuvuge tutwale ku nnyumba gy'omanya wali pikipiki. Konze bannange simanyi sirina gye mmanyi. Olwo bamaze okunkuba guno omukono ogusanyaladde gwonna bena wano wonna omusaayi guyiika. Nimbaga nti banne sirina gye mmanyi. Kusale baga nti kati oba oganyibye ne byonna nti pikipiki eno ku bulamu oyagala obulamu ne pikipiki oyagala ki? Bwe bavudde eno beeyongeddeyo mu tawuni y'e Seetanazigo okuliraana poliisi ne balumba omusuubuzi w'emmwanyi ategeerekeseeko eryamutyaba era nga ne bamubbyeko pikipiki ekika kya Bajaj namba UEP 006I ng'ono alaajanidde gavumenti okubongera obukuumi. Nagenza okukeera nga ndaba oluggi lw'eggudde nga ndaba kufulu nga kufulu baazitutte ne piki nagenza okutula mu ffumbiro mwe yabadde nga piki baagitutte. Abantu abawaabulirwa amateeka ebbeetu bateekwa okuba nga baana ba mu kitundu okusinziira ku mulimu amateeka obuliwo. Baalumbye ne Namukadde Namayanja Margaret ne bazzukulu be abasatu. Ono agamba bamenye oluggi ne bayingira era nga baasose kubakuba mu kalifoomu nga yabeekanze bamutadde ejjambiya ku bulago nga bamulalika nga we bagenda okumutta singa tabalagirira ssente we ziri. Ngambye nga koogeza n'okuba enduulu nkutugga ekiso era ng'akikwata nagamba w'okubira enduulu nkutugga ekiso. Kale yafulumya emirundi era n'alaba nga buli wadde asanga neevuunise. Awo bwabadde obwokutambula alabika we yafulumidde. Nasigadde nga ndi mu buliri okumala essaawa nga nnamba. Wabula poliisi y'e Seeta yakoze omuyiggo n'ekwata Disani Nsubuga nga kiteeberezebwa nti omu ku baalumbye abatuuze mu kiro n'aggalirwa ku poliisi y'e Seeta Nazigo. Kyokka wabaddewo akasatiro ku poliisi, Nsubuga bw'akutte essaati ye n'agyetugisa. Abantu bakuŋŋaanye okulaba ogubadde nga kubano kwe kubadde n'omulamuzi wa kkooti e Mukono Tadeo Luyinda alagidde abasirikale okutwala omulambo emulaga abasawo okwongera okugwekebejja. Ekituleeso tulabyeko tubagambye leka bagende bakole batya bamwekebejja ne mudala naye okulaba kyafudde tuyinza okulowooza yafudde kino nga yafudde puleesha. Babadde tebannasimbula, abasirikale ne bategeeza nga Nsubuga bw'akyali omulamu ekyewunyisizza omulamuzi n'abafamire ababadde baleese essuuka okuzingamu omulambo. Kitaawe Ssembuusi William ategeeza nti mutabani we aludde ng'atigomya abatuuze nga n'ab'ekika bennyini ababba n'okusobya ku bakazi. Okuva lwava mu ssomero abadde yeeyisa bulungi kati bwe yakoma olunaku lwa jjo ku kyalo ne bamenyako amayumba 2. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.